kifo kino etwakifuna nze nakifuna olw'ekisuubizo kya pulezidenti Museveni mu 81 nga bamaze okutta Lutta yagamba wano we battidde Lutta tugenda kudda tuzimbewo ekijjukizo kasita tuwangula nga kiva mu kamwa ke. So najja n'azimba lino essomero. Essomero teyalizimba naye yampa amabaati yampa ssente nengula amabaati ago ebyokuzimba wansi byonna nze Kaddu nange mbadde manyi okukola nze nabikola. So lino essomero yampaako kasooli ak'amabaati teyampa buliti teyampa ki ebyo teyampa bulooka naye amabaati yagamba kati nze nenkola okusereka nga mmanyi nti munnange nkwase naye ajja kunkwatirako ne kampegaana taddangayo kunkwatirako essomero liraba lifaanana kabenga lyali lyange nga nze ngenda oddikolamu wemba ngenda okwetandikirawo omulimu muzeeyi tanyamba naye anyamba kimu ku mabaati nawe okiraba nga ye kikandwa wemomeriyo omuli ne Balutta kyekijjukizo kino ky'olutalo kyekino lyerinnya liri twaliwandiisa ne mu minisitule y'ebyenjigiriza eryo Kikandwa War Memorial Secondary and Vocational Day and Body. Kati awo tuli luddawa so ekizimbe kyekino Samba ya Koko n'ogiraba nali n'emmwanyi mbadde mulimi wa kasooli wansi ekapeeka eri tenasalawo nnimire ku Koko olwekyo neekoledde Samba ya Koko eno nga pensioni yange nga pensioni obake katambaala akakoze era akatambaala ka muzeeyi ke kakoze bino okunyamba ennimiro eno gikuuma nga temuli muddo yenkana etya liri yika 10 so emmwanyi wagivaako n'ogamba emmwanyi lwaki emmwanyi wagivaako ng'ate tulowooza nti emmwanyi kyekimu ku byettunzi ate era ebifuna kibalo muzeeyi atugamba kibalo wagenda okutoolako n'ogatta nga kantambulire wano ku Kooko bannange balinsanga bali kusanga Kooko afuna okusinga emmwanyi kyandi kitutte bwe kityo naye nze nja kufuna mu Kooko okusinga emmwanyi gwe nze nga nze amaanyi ge naateeka mu kumulabirira neki manyi nja kufuna era tageti yange ya waggulu. So ebyobulimi bifuna kubanga abantu abasinga balowooza in fact bw'osanga abagagga abamwe nabaga nti ngenda mu bulimi bagamba obonaabonera ki nti wali olabyeyo ani afunye mu byobulimi. They are not settled. Ojja mu bulimi ng'otangatanga togenda kubufuna. Ojja mu bulimi with determination nja kubufunamu. Ojja kubufunamu kuba tetuyinza kuzimba Uganda nga tetuproducinga bintu bino nga tugula bigule kuva ebweru. Oyagala chocolate lagiriza, oyagala kizigo bakole ki najja kifuna mu kintu kino. Tulina factories processinga okuva mu kintu kino ne tujjamu ebizigo oba batugamba kimu ku challenge zaffe ffe tugabira abazungu ne batuddiza wano nga Nescafe nga bwe batugamba ku mmwanyi kino kiri kitya nanti olw'okuba muzeeyi ne speech ye twajagadde ng'eyogera mu transformation mujja kugenderamu okukola bino obutatunda raw materials nga zino okulaba nga tuzi addingako value tujja kusobola okukola chocolate bateekamu ki ekirala mu chocolate simanyi na bibeeramu ojja kusanga nga tewali naye tubadde tubiweereza bali bona bafulumya chocolate ffe nga batuguzeeko bino ate ffe ne tugula chocolate. So gwe wano okutunda otunda kino nga bwe kiri kyatunda empeke nga maze okuzijja muno nziteeka mu bokisi ne zimalamu ennaku 5 ne zikola fermentation
nenyanika naye buli nnaku 2 nkyusa paka wentuusa ku nnaku 5 b'omukaaga. So emirundi 3 gy'okyusa n'olyoka oyanika. Kiba kikoze akawuuwo akalungi erangi ennungi nga bisobola okuva ku kintu kiriko byabalira n'oyanika. Ekiruubirirwa kyo ki? Ekiruubirirwa kyange kukola chocolate. Cottage industry kenjagala. So omusajja oyo professor ayogera ku radio oyo yankwata omubabi. Ngenda kumukyalira. Aliwo oyo? Oyo professor omulimisaayo. Twagala tukole ebivaamu ki? Ebiva mu kooko. Ojje mu chocolate. Simanyi mulimu ne kaawa. Ne kaawa, bizigo, byonna tubenga tusobola obyekolera. Nkiraba. So tukubiriza bannaffe batwegatteko. Batwegatteko. Baritaayadi bonna baleme hanging out. Bajje nno mu byobulimi tujja kufuna ssente. Era olaba bitoototo sigakulu nnyo. Sigakulu nnyo. Wakakungula emirundi ng'emeka? Mu myaka egyo gy'oyogera. Mirundi ng'esatu ena. Era mpezezza obukadde obuwera 2. Bw'oganyuddwa. Naye nga zibadde yiika 2 zirere twasooseemu zokka ziri eza waggulu. Ne tugasseeko 8 zino ezitandise okuproducinga. Mmanyi olugendo lw'endagako. N'olwekyo nnima kooko wano nina yiika 10 za kooko. Era zimpa ekifaananyi nti senga ŋŋenda nti muzeeyi nzimba sina kimugamba okujjako okunyamba nenfuna amazzi gange awo waggulu nensobola okufukirira ki ennimiro yange mu kiseera ky'omusana. Otunda kintu nga kino oba otunda nsigo? Tumunoga ng'ayengedde ne tumuteeka ne tumususa ne tumuteeka mu box n'afamentinga okumala ennaku 5. Buli nnaku 2 tumukyusa. Tuka ennaku 5 ne twanika. Kati we twanika mu nnaku nga 4 aba amaze okukala. Acres 10. Nina yiika 10. Njagala ntagetinga 50 acres. Lwakuba wano wendi wano ettaka tonotono. Naye nina wendagako wenja okufuna yiika nga 4. Gatte ku 10. Ziwera 5. Getingo sagala kugenda nnyo wala kuba ambitious. Naye nze mmanyi tintagetinga nange nasobola okufuna miliyoni zange 2 mu nnimiro yange. Yes. Buli mwaka. Yes. Ntagetinga kufuna sente miliyoni nga 2. Nze yekisobola okumu. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 Olujja luno lwa Filimoni kinene era n'ekifo kike. Kati waliwo mutabani we bamuyita Njoola. Ekifo kino mu maka ga Filimoni kinene mwe battira abwo omwenda bitwogerako nga the first foreign heroes of NRM. Osobola otuwaayo nga bana 5? Iye. N'abo butabayita. Abo baana baabali. Ono Kibirige yali omu kwabo. Naye bano battira Lutamaguzi bamujja wali ewuwe. Ne bamuyisa wali mu kakuba ako. Ne bamuleeta n'agalamira. Yasooka okugalamira.
abakibirige bakibuuka bagita badirisha bani abanyuma so wano omwenda gwagalamira wano mulujja wano so akafo kano kaali kakulu nnyo mu lutabaalo lwaffe kubanga bannaffe bwe baasuula ki baayiwa omusaayi gwabwe abaasooka despite bali be baaziika wali abasukka 13 bo baakuŋŋanyizibwa mu ggombolola 2 naye bano baakuno abasinga battibwa wano era ekyatulemesa okuteeka wano essomero liri ye mukyalo ow'ettaka oli yali wali nakawuka yagamba tatunda takali in fact ekijjukizo ekyamaanyi kyandibadde kiteekwa kubeera wano kuba wano bwe baayiwa omusaayi kati ate netufuna omukisa netwagala okugula wali olwawali n'agamba ntunda netugamba Yesu Kristo ng'okola ekyamagero wakiri katugule wano tuguze wali tuteekewo memorial nga muzeeyi bwe yagisuubiza naye memorial yasigala mu mutwe gwa kaddu gogyomyemu omutwe nze ngyomyemu omutwe ate nze sinze nasuubiza abantu ye yagamba jagikola so abaana basoma abaana basoma era bamu basomye n'amadiguli nga bafunye nga bavudde awo naye nga siri essomero ly'ogamba liri erino muzeeyi lye yateekamu obuyambi siri essomero eryalibadde liyitibwa memorial no it couldn't be like that kasomero kubanga obuyambi tebuliimu infrastructure tizimala tezisikiriza wogenda okubuuza lwaki infrastructure z'essomero eryo terisikiriza nti lwakuba lyakaddu nze nsoma jealousy ne dominatinga ekintu ekyandibaddemu amakulu netta promise political promise eyasuubizibwa omukulembeze ye a political promise teyinza kufa lw'abantu bali jealousy yo teeko gikola yesigale ng'egenda muki mu maaso kubanga wakisuubiza abantu kituufu so ekyo kyekyo weewaawo ekimuzeeyi naye yamanyi waanaakikwata kale ffe tuli bisigaza mu likodi tiyasuubiza n'atatuukiriza weewaawo so wano wo tewaliwo kajjukizo konna tewali omwenda buli omu yatwalibwa ewuwe buli omu twamutwala so bwe babatta bano mwe mwali ku kitundu bwe babatta ne mumala ne mudduka ne mujja ne muyoolayoola abantu bammwe nanti oteekwa okumanya abayiikira bakola bati kuba tuba tulina amaanyi mayabayaba bwe tuba tetusobola kukwaŋŋanga tukudduka withdraw tactfully netukomawo netutwala abantu baffe okubaziikira baabatwala nebaziikibwa sitole empanvu eyo kuba waliwo n'oyakafaawo gwe baakozesa okusitula waliwo n'abaawona nga baabakuba wano sitole empanvu nnyo kubanga twagenda ne makooti twawoza ne basse birungi twabasingisa omusango nzekano nayimira mu kooti nawo obujulizi kubase birumbi abo abaali aboboti twagenda mu kooti yawoza yajulira balamazi bonna ne bamusingisa omusango ng'obujulizi bususse sebirumbi ye yabatta yali omu kati wojja n'abakuba naawe n'omenya omuggo n'okuba kuba tose yatta era yakuba era tetwamuwako bwa bulimba kuba muzeeyi kanyike yaliwo wa muzeeyi kanyike n'agamba nti nze seba akalulu nakawaki sipi n'agamba amazima g'oyogedde gakuwonyezza gedda wali eka tukube bano nga olaba ne babakuba ng'alaba masaakwa gwe baasituza abaafa emirambo kaali kaana kakyali kati
kana gusitula abo be balamawo n'omukyala bamuyita Nalule wali balama mutambiro n'olwekyo ffe twalina obujulizi obwannalaba tusingisa omuntu omusango twagumusingisa mu kkooti nga ffenna tukikoze nga si kyakuwaayiriza nga naye kyebaalaba wano nga kikolebwa. Muzeeyi wano we tuli ekyakiyo y'Abadiventi wali ozze okugenda wali wamukulusale ku ssamba y'emmwanyi wakyamako wano n'osuubiza nti kyaki eno ogenda gimaliriza naye munange abakristaayo abali mu kyaki eno okusonda obusonzi ssente development olaba eriwo tono okuva we watulekera tukusaba otuukirize kye wasuubiza kyaki endala zonna ozimaliriza ey'ebbagwa wagimaliriza tekangava ebyokoze obimaliriza naye neyaffe ate gye wasuubiza nga naffe tukozeeko ekitundu naye tusaba ogimalirize tweyanziza tweyanzeege kati kyaki eno nga mbagambye wali ti muzeeyi we twali wali mu kisaawo yajjako mu kisaawo wano nga tumugambye ekyalako ekikandwa naye eriyo abantu najjaawo mu kisaawo ne tumulaga nti muzeeyi pasita Kalipala n'agamba muzeeyi musajja we yatugumbulwa wali Lutamaguzi yali mu Adiventi oyambye ekyayi kimugombolola yese muto n'Abadiventi tonnatukwata tonnatusuula mukono yayanukula mangu amabaati n'agaweereza eggulo limu eryo olwo lwennyini olwo enkeera waalwo enkeera waalwo amabaati gayingirawo netufuna ebbugumu awo n'atuweereza ne semeti ensawo 2 ensawo ndowooza byali 4 netugamba awo tusituse kati ekkanisa neezimbwa ku speed amatafaali gaffe tebaatuwa twagalinawo negazimba ekkanisa neetuuka awo netugula emitayimbwa we yali agenda n'agamba nti naye nalwiso yajjako eno nga tumaze okugira ki omulundi ogwokubiri yajjako nga yali agenda wa mukulusale ku nnimiro yey'emmwanyi wali n'ayimirirako wano n'atulaba netumwaniriza n'asanga nga tuzimbye kizimbe kino n'agamba ekizimbe bye bisigadde nalwiso tujja kubimala ne tukuba mu ngalo nakampegano engalo gye zaasirikira mwaka kyo mwaka kati ngena mabega naye teri kigenda maaso so kino kyekiringa ekijjukizo kiringa ekijjukizo wano ekyalutamaguzi kwenyimiridde eno kyaki naye teggwanga Essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Ntudde n'omukwabo abali abalwanyi abaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Nkimanyi nti bwe twogera Semuto, bwe twogera Kikandwa,
bangi balina erinnya lye bamanye nnyo lye boogerako ye Mugenzi Lutamaguzi. Era olunaku olwaleero ntuuseeyo gye ndi okubanga tuwayaamu ne muganda wa Mwami Lutamaguzi y'Omugenzi Lutamaguzi. Nga si mulala ye Major Kaddu retired. Omuntu yandyagadde okumanya gwe olutalo luno lukusangawa oluyingira otya? Olutalo nga woyogedde nti oyagala kumanya olutalo lwali lutya. Olutalo si mbaga. N'olwekyo olutalo lwansinkana wano mu Bulemeezi wano ekikandwa n'omugombola Essemuto. Wano we tuli wennyini maka gange okuva edda. N'olwekyo olutalo lwatusinkana kuno naye nga lulinga olwajja lwetooloola mu nkoleeza y'okukoleeza nga we tukoleeza oluyiira. Lwalanda kubanga nga mukimanyi mu bitabo by'omukulu mukulembeze w'eggwanga lino olutalo lwatandikira mu kibuga ne ludduka ne lugenda e Kabamba, olutabaalo olusooka. Kati lwe luva e Kabamba lwetooloola Kibaale lulo mu Bugangayizi lulo lutuuse ekiboga. So olutalo we lutuuka ekiboga awo muzeeyi ya paakingawo nawe okuba waaliwo nawo okuwanyisaganya ebyasi ekiboga awo era nabo ne lweyongerayo ng'era olutalo we lwategekeddwa okutambula. Luulwo lwamata Bukomero luvudde Bukomero luzze olwo lugenda okusomoka lwetooloole luyite mu Kapeeka ogenda okukebuka nga luli waffe wano mu bibira. Nga luli wano Semuto. Wano fertile ground. Olw'okuba eno yali fertile ground nga waliwo ekyondo ekyetoolooleddwa Gabira erudda n'erudda. Yali nnyumba y'abayeekera. N'olwekyo omuyeekera wano yagaanirawo, yabeerawo, yakolerawo enteekateeka nnene, yakolerawo okuva wano baagenda ne bakola units bwe bubondo ng'obubuulira enjiri naye nga wano tebubuulira njiri, buli mu kutabaala. So obubondo ne bukolebwa obw'okulwana ng'amaanyi gasonderwa wano we baba wano ne bagenda bakuba Kawanda ne bakomawo, ne bagenda bakuba Kakiri ne badda wano. Nenkugambye eri eno geographically yalimu ebibira nga bigyetoolodde erudda n'erudda ng'ezo nnyumba z'abayeekera nga ne bakuwaana batya toyinza kubajjamu. Era buti ekige kyamukubirwa enkalu eyamukuba yava wano n'egenda. Era oli ne wakunyumiza tugenze Fort Portal tugenze wa basinziira eno pulaani yali wano. Sooka ogenda okukola mu Ndurane enkambi ezo ezeeyo Black Bombers wa Zimwanga zonna zasibuka wano. Era success ya wano success yaffe ey'okuwangula olutalo lwaffe. So success ya gavumenti eno esibuka wano. Yasibuka wano. Njagala kubuuza olutalo luno lukusanga olina emyaka emeka, lukusanga okola ki era oluyingira otya? Nalina emyaka nga 27. Nali muvubuka nvuumuulo era naawe okyandaba. So lwansanga nga ndi mu bwetaavu bw'okumeggana ennyo. So nga wempulira atugamba ntugende tumeggane ngamba nti ayi kankugoberere. N'olwekyo twagoberera muzeeyi olw'okuba yatusanga mu myaka gyaffe egy'obuvubuka ate naye nga tayawukanye nnyo. Naye yali awo mu myaka egyo nga wagamba tutambule nga tutambula, twebake nga twebaka.
olwo obwagazi obwo okubeera abayeekera mu bujjawa kuba na kino kikulu nina beesinkanye bakadogo nga bagamba ffe twesanga tubiyingidde nga tetumanyi na kiki ennyo ekiri awo mmwe obwagazi obwo kakati gwenga ku myaka gyo gye waliko wali otegeera kiki ekyaleeta abayeekera okusiisira ne mu bitundu nga bino okukola obuyeekera okuwagira President Museveni? Eno bulemeezi tuli basajja ba Ssaabasajja Kabaka abatagira ki tetutaataagana. N'olwekyo ebikolwa ebyali bikoleddwa abakulembeze emabega bisaagala nnyo okwogera ennaku zino kubanga ennaku zino tuli mu kaweefube wa kuzimba ggwanga tukwatagane ne bitundu byaffe byonna nga Uganda. Baweebwa omukisa okukulembera eggwanga n'okuligatta ne libalema. Buli ng'atuuka ku ntebe alowooza nti eggwanga atuuseeyo ng'eggwanga. Kati ne wamuyambanga n'omujuna abantu babimanyi nti wano nga tugenda okwefuga bingi byakolebwa, constitution zakolebwa naye zaamenyebwa n'emirulu gy'Abannayuganda. Bannayuganda nga bagoberera emirulu okwekkusa nga balowooza kati tutuuse naffe tulage ate eggwanga gundi tiffe tuli waggulu baakolesa obukyayi obufaanana buti ne boonoona eggwanga lyaffe. Ne tudda mu ntalo ez'omunda ezaatukosa kumpi na Kampegana. So kati obukyayi obwo bwe baali bamaze okutusigamu bo olw'ebikolwa byabwe twali tubulina ffe twali bakulu ekimala. Musanvu abamukulu kiki ekyali kikoleddwa Buganda buli w'ogikwatira ku nnamunswa kubanga ebika byaffe byonna 5 kati oba 5 byetulolera ku Ssaabasajja Kabaka. Kabaka baali baamuwaŋŋangusa nga teyeyagalidde ne bamugoba. Si kulya okuwaŋŋangusa okw'Abazungu, kuno okwaffe okwa Milton Obote ng'amugobye. Constitution yonna gye baali bakoze provision zaayo zonna yazimenya. Era eggwanga likimanyi. Ne yeerangirirako n'akola constitution ye ya Pigeon Hall kiyagabira banne nga tebaparticipatinze naye yabawa kopi ate nga bateekwa gigoberera. Ati oyo naye yali mukulembeze w'eggwanga era bwe bamu ku baweebwa ensako abantu baabwe baweebwa ensako. So abantu abo eggwanga lyaffe mu kifo ky'okulijja mu ddubi baaliteekerateekera lugendo lwa kulisuula mu ddubi. N'olwekyo baateekamu olutalo olw'ekika ekyo abasajja ne bamuwaŋŋangusa. Ffe ng'Abaganda Muzeeyi Museveni bwe yajja n'agamba nti atandika lutalo wano kubanga buli omu yalina ekyamuyingiza ensiko. Ffe ebimu ku byatuyingiza ensiko byebyo. Bangula Buganda. Nze nali mwana wa mwami, kitange yali mwami. Mwana w'omwami ate Ssaabasajja ng'omuwangangusizza. Era ne Lutamaguzi gwe tujja okutuukako mu maaso we tuzaalibwa. N'olwekyo okujja okutugamba nti bannange mujje munkwatireko, twamugamba si kukwatirako, twekwatireko. Ekintu kye twagala okusindiikiriza naffe Kizito gye tuli kyatukaluubirira dda. Mwali mwerwanako. Ffe twerwanako. Ffe tetuli bwamu kubagamba nti maatuyingiza gundi yaleeta olutalo. Olutalo twalwaniriza. Mwaluyingira kyeyagalira. Twalwaniriza era teri yatusibamu. Omuntu ayinza okubuuza gwe okuyingira olutalo luno wayingiranga omuntu ssekinnoomu oba mwayingiranga famire? Ffe twayingiranga famire. Era senga nkunyumiza
ojja kumanya nti twayingiranga family nga taata yakyagala kuba muzeeyi yajja Kawungezi naye Ruta yamuleeta nze okusuluuka wano nga Ruta bakwataganye Dani Museveni naye n'amuleeta asisinkane taata yali akyalina ennyumba ye ya Grofa n'amutwala basinkana Akawungezi era amusinkana mu nju ye nedda tagenda mu bibira muzeeyi yali tagenda mu bibira era teyabyetabaamu naye yakkiriza ffe muzeeyi n'amusaba nti mpa abatabani bo bano tulwana olutalo yakikola muzeeyi Museveni mu bigambo ebimpi n'agamba mugende mbakuwadde ng'amaze omunyonyola ebigendererwa bye n'agamba njagala abatabani bo bano tugende tutabaale kibaabo nemugenda n'olwekyo ne tukola ekintu Ruto already yali abajoyininze naye ate kati ne tujoyini nga tufunye consent ya taata ne mama yaliwo ate tuzaala ffenna azaala Ruto azaala nze yaliwo nga batusaba taata y'omu maama y'omu taata y'omu maama y'omu ani mukulu ku mwembi oli ye mukulu njalo kujjukiza bakade baffe ba Gipol Curtain Road Fixers bakade baffe bano bongera okutegeeza nti beboka bakafulu mu kigambo kya curtains bagamba nti oyagala kuteeka curtains mu nyumba ya kikaaki ennyumba ey'ekika kyonna liyinza okuba essomero eyinza okuba ofiisi wayinza okuba ewaka woosula bakade baffe bano bongera okutegeeza nti beboka abagenda okuteera curtains ez'omulembe mu nyumba yo bakati baffe bano bagezeseddwa era ekintu bakiruddemu so weewala ebicupuli bagenda okuwa kateni egenda okusiwukira mu wiiki bagenda okuwa kateni egenda okusiwukira mu mwezi Gipol Curtain Road Fixers bagamba nti bobo obatuukirira ne mukolagana ebyo tojja kubanga obiraba so bakubireko kasimu bali ku nooti 755 emu 666 5. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyirize nyumba ne balekanga nawo osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 50